luyimba ng'olwo emyaka gyalo sigibala naye mbala lwe lwafulumira amanyi we mbala emyaka mpulira nswala olwafuluma mu 82 kati omuntu n'avaawo obwongo bubadde ki ebyo bannange biba ddogo ddogo eryo babisatu bisatu tebakuseera nabadde munne yamugamba nti ezoyo zaguze eddagula ku nze onengetese zaalinsaba nekiwataddeko obolimbo omulala yate baabwe nga tunda bino byamagumba kempandaka ku kimeeza era ne bizigulawo yonjanga omulimu gw'olikola begowetutanino kyenafudde ono bwe yava akuseere ye yali njogera ena buyonjo tesaabula kwebaava tomuyita ekibuno balinde ddogo kyamufuyentandikwa kulaba kyentunudde kyemirimu kino mizibu nnyo kebera gyolikeyo buli lwotutumuka mutawaana simirembe taata satawali mu nsi kizibu nnyo nga buzimba linnya kikyomuwendo ekisinga galema abagagga nokulisa ku maafunirwako lina byewerekereza embasaamu kulambalamba ani gwe banaasunga neyagezaako ne bigaana okulumika ebikyamu naye ensi mwe tubeera kale lubaninyanga abanjogerera sititenze newalanakolima ebyo bitakyakanga bakajyali abanjogerera sititenze newalanakolima ebyo bitakyakanga mungukyali abefubizire bakinga naye katonda munene kyabimanyi nammwe gye mukolera ebizibu byammwe bingi okutunda ennyo mu maduuka nagwo musango mulodde olwo banna ne bakutandika nti gyeyalinoonya wakulu tujja balakawala banyoleza gwe beewunze bwe balira bukira mutolaga nga ne katonga aboose abanjogerera sitidde omukama yansumba yesala njirimula yayi katonda obuyinza bakwatibwe ensanyi baswazibwe kubaluganza okulaba akabi awatali nsonga esumidde emmeeme yange awatali nsango erinnya lyange balyonoona ekikulu kyova osanga abakolima nga talaba nsobiise obanga ensi yakukwatako osiraba kyokweka nabo omudaala byokufaanana tuka ku byotunda lwaki abaguzi tebakwetana ne bakuma kujja libu kiiso kya mbuzi ne lukonawo nzeradde byensanga abawoza musajja buzibu nnyo so mutindo gwekubya nebeera kuzanga ebyatunyuma kale kabeerimbe jajja lituwe naffe tugende tukole ono munaffe
beka byatulyawo ebyaffe buli myaka byebidiba mukoleko naye asirane nnyo nnyo nebaza Katonda kubanga nze kati ndaba miracle era womujja okumbala bwe muti kundaba bwe muti simu musanyuka naye nze nsanyuka nali simanyi nti nkomawo naye Mukama yeebale tukubireko Mukama mu ngalo ate era nagambye nkyete ekikulu kino badde mbyogera ku radio maama munnaye nasinza okulaba naye yanziza bunyi bakadde bange bannange amina onyabo kale mbadde nkyabamuga nti waliwo akayimba akansomoza nammona oba mwekabayisa batya mu kiseera bya covid naye mba ndi ku kitanda nga ndi ku kisituliro omukyala najja ng'aweesa akaana n'abuuza abasawo ono atunuddemu kinedda bwe yabuyisa ngaowesawanya atunuddemu kyaha naye lwali olwo nentunula kyebava mugamba nti omuntu obwedda gw'olowooza oba gw'oyogeraku nti ali mu kakolido wali genda kati atunuddemu n'alyoka ajja bwe yajja waliwo okugamba nti mulina omubuuzizza naye yambuuza kakati bano ssebo ontegeera nze maama nkutegeera nsaani nze gwe maama w'abaana otyo kati no bwekirabise nti ontegeera okuva wajjo mazima ndi wano abasawo bambuzabuza simanya talabika kusimanya takola ki kakati munange njagala okuwulira kati kubanga ndaba otegeerera ddala kati kati tulinaayo kantu omusawo senga yali kumpi nali njala mugamba nsindika enzirewo ti ate kati atandisa okuba obubi ennyo ngatekikyasoka naye gwe akayimba kano nkengenda okuba kakuyisa katya era weyigamu ki mu isembe omwagazi w'ekibuga atusaawaze bujje butakwajja buluuka okubuuka osula amayumba bannange gafuuse ekirala simanyina kyewolisenga nyumpakise kati
tukwata n'emisiri osanga nsasula n'olowooza mwoyo gye nsasula n'okugula omuntu wawano takyalengera mugulani nnyo okulabira okumpi ng'ensolo muwooza tasoma yeringa ennongo okusala nnyo okusondererwa ng'odinyika bw'oba nange twerabidde muzukuke twetubeeko tumonookepa ye bannange lwaki tuleewayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obensigo laba nze muno neegedde buli alina waatemakanyweza enkumbi enkumbi eyamba wensirikidde n'okulidde afuluma naye nga tusabe gye bujja olimbuulira walingamba tiwamulabula bintu wabirengera otya ebikuli ewala ekibuga bannange kisuse ekigero kati omuntu atuuse n'okubulwa kyakola twekwasa emidaala ezeerwa neyetuka mu kyalo lw'amasanyu agevuma omulimi anamma kwerabula omuntu ejjakolerera olubuto olwetamwe mu kuvungisa ensiigo banga ojjukiranga ettookwadigambe ekikubyebankoda naye kale ekikumi okyasemberawo olaba omutunzi w'ebiwo gwakikulya era fe abafamire tokubaddawo nga webukwatiridde abalina enziro bw'owa abantu babira obuloodya ettooka eritagenda akumala olyekoona ekyeggulo kyova obulamu obw'olusimondo w'ekigali n'omukika n'empuutayo waliwo n'asinga obakoza nnyo okumanya ng'abaagezi b'ebibuga twaguma abalala tunula n'ensuku ezikudde akaleka n'ogenda okukolerera ekiwago n'amata nakubulira nga bwe yateeba abali mu nsonga zakola abalyandye n'abantu be wooba nange twerabidde muzukuke twetweko tumonookepa ye bannange lwaki tuleewayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obesigo nabaze muno neegedde buli alina waatemakanyweza enkumbi eyamba kitalejekwanga obudde emabega tososa okwagala ebiwedde n'obebafu ekyo kyekirese n'obudde obungi wano olw'obutaaka bunoonya oba okwekusa mulejja n'abala omusaala gwaliko nga kizibu okola kumyendyana entambula asasule n'ennyumba nayambaleko n'obuntundu obumubanja olw'abantu be kale gye bamusanga mu ofisi n'asooka okukukama emirimu eyamala kyokuteera omukono ogw'empapula y'ekkalwamu ebayagana n'omwebaza naate n'omulinda gyali ettooke buli omu ayinako watugira abantu be wano obukaawa booda ti naseera nsonga buli kintu mu ggwanga bwe kiriro fenna tulinda nnimire tulinga myonyi tusabe busabe mukama tuze okusenga bwefe tulintusaawo okudduukirirwa n'amatalimu ne tudaagira amawanga kyokka bwe tuterese babuulidde balibeera abalamu bannangejegiza ekintu kyamawulira navaawo mukomye okwefuula awali ku ggwanga kuba eno nsi